Nzenga memba wa DF ate ne DA omanyi bitabura njoza yoza president omuto mu ggwanga Mpuuga Mpuuga wayagala ebitiibwa president wange nzenga Saabakunzi mu DA oba DF ame mu kibuga ekikulu Kampala mbayoza mwewale kugwa mu bintu Kasibante omwogezi w'ekibiina ebyo bimwali mwagala munuupu nibatabibawa Bwanika ye treasurer ye Saabawanika Muwanika Bwanika Muwanika w'ensimbi Mukaaku bamuwadde bwani Secretary General Mukaaku Saabakunzi ye gundi ye yatute ekibaddemu chairman Nyanzi mpozi naye bamujamu waliwo ono muvubuka w'ekibuli ow'Erubaga eyawabera nitamongi ye wabera nitamongi eka mumutegedde kati Saabakunzi ye Mukaaku Saabakunzi akunga General Zoganya Michael Mabike Secretary General ani Secretary General wane yasinga kumanyibwa John Patrick Mama Mbabazi Secretary General ne Secretary General amanyi gavuddeyo nnyo okutegera Secretary General manyi ge yani Rubongoya kati ye Rubongoyo wa DF Michael Mabike kate kyewunyisa kiriwa Michael Mabiko yine kibiina kyo wakikwasizana Bwanika naye yine kibiina kyo Farmers Party wakikwasizani ye kadi zanupo mwazizaayo Mzimba bunza nga Saabakunzi DF ame owe mu kibuga Kampala ekigenda kubeera eyo boze yabyogeranga yani awumule mirembe Segirinya naye tuvudde mu by'okusaagasagamu naye mwe tusaagirira tubeera serious kati bye mwali mwagala mwabifunye kubanga kati oli president w'ekibiina Museveni avaako ddi towulidde ssebo mpulidde wano ku wabadde babuuzaani ku CBS ne bamubuuza kati ogenda kwetaba mu kalulu badde babuuza Mpuuga ni n'agamba ye naye akati ogenda kwetaba mu kalulu otya bye mwali mulwanirira kukyusa mu Electoral Commission bitakyusiddwa gogenda kukabeeramu otya omanyi saawa zino ekitawaanya abantu naddala bana b'ebibiina abantu babategeera kubanga ono invisible hand avuga abantu kati ku nsi naddala e Uganda
kubanikira ddala te nimweyanika nimulaga ngu ebibiina tibikyali munsa. Kati kukola ekibiina kyammwe ekirala President Museveni yavuddeko nedda. Ye President Museveni ali mu nsiko arwana yali wa kibiina ki? Tamale mirundi yakolanga bwati. Osege abantu b'endowooza za njawulo ni bayingira ensiko ni balwanirira wano cause ni bakuba abanyanya. Kati myaka meka ana n'omusobi naye mwe buli myaka 3 kwena mukyusa sequence that code otegere ekyo. Kati nkurayirire gitereke video eno nkurayirire mwakoze ekibiina kyamwe mu 2025 mu mwezi gw'omukaaga munkuba entonotono etonya n'akasana katonotono akaaka kitegeeza medium weather 2028 mu gw'omukaaga 2028 mu gw'omukaaga egyo emyaka ebiri ogwa 2029 bwe mutuukayo mukyali wamu. Kyensuubira Museveni ajja kubakwasa obuyinza mutagenze na mukalulu. Nze nga memba wa mumukutiitivu akulira DF eno mu kibuga bwe tutuuka 2028 tukyali kitole Kasibante Mukaku Mpuuga Bwanika n'oyo mukazi omunene n'abalala. President Museveni ajja kutukwasa obuyinza watali na kulonda kubanga ebyenfuna bigenda batabula. Tuyinza na kugenda mu kalulu mutakyali na wamummwe kubanga ojeeko ekime kibagatta ngu omululu kiki kigatta Mukaaku n'Empuuga kubanga timwabeeranga mu kampi emu. Gutayigamba ngu mululu kulya na kwagala ebifu n'ebitiibwa kiki ekigatta Bwanika n'Empuuga kubanga Bwanika tobeerangako mu DP wakole wali oyina ekibiina kikyo from the beginning. Okitegeera ono mukazi ye Veronica Kakande ye kaki kiki kikugata ne Michael Mabiki kiri eki mere kubanga olede Michael Mabiki yali ayina ekibiina ekikye we yagezako kwesimba ne bamubakada awalala yesimbako nga independent. Kiki ekibagatta ow'amalima gamba siwali siwali mulimba. Nze nga membo mukutiitivu mundo wa yero bweru wa muti oguli
DF, deforestation